yali agamba nnyo Jameson ate nali nnyweddeko Jameson nenzirika okumala ennaku 3 kati Jameson mutya Jameson mutya wakola otya namunywa nenzirika okumala ennaku 3 ola okujja nga ndi mulamu nga nentamunywa kasitanywa nentamiira nemunywa nange munywa sitegeera ankema Stan nange munywa sitegeera onyo notukako level gato kyategeera nga sijjukira nze simanyi bakituuka ku nze naye bwe nnyo omwenge ebimu nkeera sibijjukira ebyatuuseewo ejjo ebimu nkeera sibijjukira teguleke sisobola ebbala eri bugoloobi nangamba ye kaali omulimu weeguli naye gwogenda kumpaaki what do you offer me namugamba siina sente naye nandikwadde sente nangamba money is not my problem nemugamba kati siina kyengenda kwa naye banampa sente nja kusasula nga nsagala sente oli muntu mukulu kyenjagala okola ki nategedde emyaka gyo bwayita omuntu omukulu abasajja mwe babagamba ebyo namugamba siina kyengenda kuwa nampa olupapula ngamba oba otidde okwogera luno olupapula wandiika nenkwata peeni nembeera nga ndi stack nga siina kyakwogera ngayagala kyogenda omuwa kiwandiike ku lupapula wekiba kiganye susu gwe wekiba kikulemye okwogera naye nga munjogere gye ngweyayagala ki susu era ayagala kwegatta kati namala nakikugamba nti noteyakiŋŋamba yali yeekaza nga ye tayagala kiŋŋamba yagala kive mu nze kati nenkwata peeni nembeera nga nga mpulira obusungu nga mpulira ntandise nokankana nemugamba siina kyemmanyi nkugambye sente zigaye nangamba ye kale fuluma ogende ojja kudda enkya bw'oba omanyi kyosobola okumpa kasitoma nangamba togenda nywako nga nebowa wakale wameka yali yeka nanyo naga kati nkoye jantugende twewa n'ataabukira ddala ng'atamidde naye teyali Munnayuganda yali mu Congo tatunga olina nnyingi nnyo ziri bbiri eno ne kino ekyoya lwaki wekubako ekyoya yali cover up naye nina gyembika bwalina gyobika waliwo eyaliwo then nentekawe nkovu 3 waliwo 3 togiraba nga eyisemu zino z'obubiriti yali 3 naye nga wenabika eno gyolaba kati nga wonaba neeyo nobikawo endala kati eyali awo yali yaki linnya lya boyfriend teryali linnya waliwo God's last born wagenda okulaba nga azadde abalala nali nina gwe nkyeyalinga naye boyfriend gwe ebintu bikyaliyo ebyo ebyokukwata nemwekuba ekintu kyekimu nga mwagalana nti oba omwagala osobola okukola buli kimu wali omwagala nera nkyamwagala kale lwaki wamubika nagibika jasi waliwo ebyaliwo nga tetukyayogera nenjibika nga ngemunzijukiza nenjibika tegeza mwekyawa twaddamu ate nemala nemuddamu kati muddamu ebibikeeyo oteekewo gundi sikyasobola kwekuba nene olaba sijagala just nagyekuba kubika oli nga wenabera n'obusungu n'ogamba kukyusa ekintu nagyekuba naye njejjusa kozi nene naye mu byonna nolwo naye kyoya anti eyankuba namugamba nkubaawo kyonna kyoyagala obusungu bwali bungi notabako na choice nti olonda talina choice namugamba nkubaawo nibawolanga munyiiga bubi kisinzira ky'omuntu kyakukoze okunyiiga naye kyati yakola kinene nnyo olaba mwaddiŋŋana singa kyali kinene mutemwaliddiŋŋanya tekyali nze yali mu nsobi kyokka n'onyiiga n'ogibikka naye olaba mumanyi nsaba gobeera mu nsobi naye n'onyiiga okusinga ate nali musobi naye ng'ali mu nsobi bulemu yali mu nsobi mwayenda tekwali kwenda just waliwo ebyatuukawo okay tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow ndine Pavin aina Pavin liquor store buli mwenge buli kika kya mwenge akitunda ne shisha otunda ne shisha oyine emyaka emeka nine emyaka 23 omaze banga kingo tunda omwenge natandika last year last year egenza okujja ngo already nabitandika 2023 nga gwako 2023 nga gwako idea okutunda omwenge ogijjawo naliko waitress mu bbala
ekitegeeza ebintu byambalo biruddemu sibiruddemu naye naliko waitress mubala wakola ebbanga ki gyali myezi ng'ena nga wakola emitono n'odduka tugenda mu nitty-gritties obule lwaki ate kubanga egyo emyaka olina kubanga okyali mu bazadde bo sinakindi oli ku university era nkyabeera waffe waka naye ng'okusomako wakuvaako mbeera yaffe waka nasoma nensomako byensomye enkuvaamu anyway kale tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow zino stories ofunamu ekyokuyigamu nga gwe omuntu someone tells her story oba n'ofunamu ebintu byetateekeddwa kukola oba byolina okugoberera abaana bo baleme kukola oba engeri yobayisaamu biki ebituukawo abantu ne babeera nga bafutuse mu situation at 23 you selling liquor abantu abajja okugula omwenge andisa liquor store kitegeeza oguza abantu bano omwenge gwange ngutwalaka nkola deliveries zokka okola gwozitwala enza zitwala mu maka g'abantu kati naawe oba oyagala ompa oddayo ngamba nina pati njagala mwenge njagala shisha nembireeta n'obireeta awo tewali okulya n'okukomba essowaani tewali naye sometimes bibaamu kozi omuntu ayinza okwagala ebirala oli ayinza okukola order nga tayagala mwenge ng'ayagala naye ng'ayise mu mwenge tugenda kutuukayo eyo mpola mpola just go subscribe like follow buli mulimu gulimu ebizibu ate oba mwana muwala kiba kirala ogenda kunyumiza ebizibu byolabye mu kutunda omwenge omwaka ogumu kuba oyinza n'okuba olaba ebinene n'okusinga bano ab'emyaka 7 anyway gwe naayagala okusuubula China buy with Joseph yekayeka kati ye kabaka mu ebyo oyagala kulambula butale bwe China buy with Joseph oyagala kuleeta bintu China buy with Joseph oyagala oguze ebintu bye China oyagala kufuna warehouse obitooka ng'oli okyali China buy with Joseph gwe buli kimu ekyetaaga katale ke China Joseph yeka yakola ki yabikwasaganya olinamu akamotoka tonnafuna naye ng'osuubira okugula naye nga osuubira kati omuntu yaleka gwe tugulako emmotoka ali ogu bamuyita Sula Motors bw'ogenda we Makindye mu junction ya Salama Road ekikirya ku Entebbe Road waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite Sula Motor wali just go ku kibanja mpola oyagala kuswapinga kika kya motoka kikyo oyagala yes asobola buli kimu kikutuusaako affordability kyasinga okozesa ddala nakunako emmotoka gy'oyagala okitegedde n'obeera naawe weevuga pavini weevuge gundi lika omu delivering mu mmotoka nga tukyalinnya boda zijja kukalabula boda nga zangu tondabye kituufu zanguwa kituufu naye ate nenyambala nenda videos zo ng'engeri yo kasikaati boyambadde abantu bo batengula skati video eriemu nga ndi mu skati naye nako nga tekali nali waka towalaba nga nali waka sali out okulaba mu bbaala enkyakalamu mu bbaala oba oyambadde bujangu jangu sembera nkubuulire mu bbaala buli omu ayambala bwe batyo ekiro naye misana era singa nzeera nyambadde kimpi ebyekiro biba byakiro ekiro mumayuukamu ekiro ebyo bwobyambala naye oba ng'oli kumpi ne muzadde tosobola kwambala bwe batyo kuba mbyambala nakiro obudde bunkererako eyo nga nyambala ebiwanvu mami nga tandaba kuba oluusi tuddukayo ebasi bw'okola tokyasoma otoloka butolosi waka okyatoloka ewaka nga lwaki totoloka tali muntu atatoloka fine batukiriza ogenda out naye si buli lunaku togenda agenda out buli lunaku waliwo olwagaana naye neddamu nomulinda neyebaka n'obuka geeti ate geeti wetusula ziri geeti 3 obuka geeti 3 waliwo akatono n'ennene 2 zonna nga zakubuuka bubuusi kitegeeza kati gwe oli komando siri komando oli komando siri komando naye anti kati tuli ku kkubo kati bw'osigala awo kukuba ababbi baba bajja kubba kitegeeza kati okutaasa obulamu obuuka geeti kati bano abakuuma ekiro we bali kusanga ng'owalampa ne bakufumika ekiti we bali naye tebakuumya mmundu
Anti okufumita ekiti. Anti oluusi bwe tubakubira nga tebakwata nga beebase geti nga oba talina option ndala ng'obu Naye mazima ddala omuwala owalampa otya geeti 3. osobola kutaasa obulamu tewali kitasoboka. Sente ze weekoledde zikubonyaabonya otuuka ku ekyo. Anti oba ova out ate ng'otamidde. Oziwalampa otamidde? Olwo lwe nagiwalampa oyo sisita wange n'akeera n'asangako enviiri zange nga ziri ku geeti. Nga naye tojjukira nti bazirese? Nga sijjukira. Wiigi wiivu? No, nali nsibye enviiri braids kati ndowooza mu kubuuka ezimu zaakuukako ku mutwe naye saaziwulira ne bazisangako ku geeti. Ekirungi nti sisita we yazisangako si maama wo. Yazisangako. Kati maama bazisanga nabusadde enviiri zaani? Lwakuba si mukambwe kale ategeera. Si gamba oba atuleka ne twonooneka naye takulemerako nnyo kuba naye yaliko omuwala. Naye nga byemukola mu bbaala biraba? Mabaala? Tabiraba. Tabiraba. Ye dadi gyali? Taliyo. Died? Oh, sorry, rest in peace, ma'am. Sorry about that. Okay. Kati wasoma kyenkana kibabi? Nasoma ne dropping out ne ngenda mu by'okukanika. Okanika ki? Ebyokukanika emmotoka nabimalamu emyaka 2. Osobola okikanika? Kati lwaki si byolimu okudda mu mwenge? Abasajja batawaanya mu garagi. Buuza omuwala yenna ali mu garagi. Abasajja mu garagi batawaanya. Emyaka gy'omalayo ebiri. Baakola batya? Batawaanya. Sooka onnyumiza esitole ya garagi. Kale nti obeera omuwalayo omuntu atakkiriza nti osobola okukola kino. Abamu bajjanga agamba nsibawe tasobola nasumulula mupiira gwa mmotoka n'ogusumulula. Kati obimanyi bokola nabo bennyini baba bakwagala. Kera nti asobola okujjanga naye akwagala. Nolabanga ate bajerega bali bantuma nickname nga bampita kamaama. Kati biba bikunyiiza bw'obeera ate naliyo muwala nzeka. Kamaama isa polite nga bagamba bambi kanya. Bwo kyakunyiza bunyiza. Kyanyizanga nnyo. Nga kinyiiza. Wo dropping up mu senior ki? Senior 4. Bwamala n'ogamba gwe wagana okuddayo n'ogenda mu byogundi oba ssente zaliwo? Nali njagala ate wamu nga saagala. COVID yansanga ngenda mu senior 5. Okay. Neŋŋaana okuddayo ate daddi wange yali akyali mulamu ng'ayagala nzirayo naye neŋŋaana. Okay, gino emyaka gya COVID gyabalalula banga limwamala ewaka ng'olaba nze kangende mu garage. Ani yakusalira ogenda mu garage? Nze yasalirawo nenyingira garage. Buli kiki ekyakuleetera kuba ekisi kyangu okusanga nti omuwala ayagala kugenda kale? Nze nga nze njagala nnyo ekintu ekitali mu bawala kozisagala nnyo bawala. Baganya abasajja obola wagenda mu mwenge. Sikwagala abasajja naye njagala nnyo omanyi abawala be babeera tewabulawo ntalo. Kati njagala nnyo ekintu ekitali mu bawala. Kati nali nze mpulira njagala garage nga gye njagala kuba ndagala n'ogenda ku institute nenyingira buyingisi garage natandikira awo e Mulago. Zino garage abantu ze baba bataddewo tiwagenda ku institute? Sagenda ku institute. Nagenda bugenzi wagenda mu practical direct. Anti era institute ovaayo nga tolina ky'omanyi. Kati abagenze mu garage abasinga kuba omwana agenda ova mu institute sometimes babeera ku motoka nga tetambula na kutambula. Kati ate gwe ayingidde oba omazeeyo mwaka gumu nga naye amazeeyo mwaka gumu gwoba omusinga aba ayingidde garage nga togenze mu institute oba omusinga. Ku omwaka gwoba omazeemu oba osobola okukola ebintu bingi okyusa brake shock oba obwebwo oba obisobola. Naye ate biyinza omulema. Ono avudde ku institute nga gwe wano olina ky'omusinga kinene. Gwoba omusinga kinene. Okay. Ekitegeeza omuntu n'akuterawo emmotoka osobola ogikanika. Wa specializinga mu ki? Masannyalaze? Si masannyalaze. Bino ebya wansi magulu mipiira shock. Lwaki bya wansi? Kyogera emmotoka ogigwira kya bugazi? Bye byangu bye nali nsobola ebisigadde byali by'amaanyi nekyasinga okunzija mu garage. Ebintu byali by'amaanyi. Omundi gwe nasimba beera mu garage kuba eyo Mulago nagivako nengenda kuyemakererawo Kavule. Twali tusumulula taxi bali kujijja mu engine. Kati ne bangamba mbasitulireko. Kati mu kusutula omuti bali bateseyo omuti nateekawo waneeno
Ensingo nenuuka nemala like 2 weeks nga ndi mulwadde nga sobola yadde okutunula wansi ng'olemadde nenjivaamu nengenda nga sikyagendayo we batawe we nagiviiramu nenzira mu birala nedda muki nesooka mbeerawo nga nkuba pate tutambula butambuzi wava mu garage n'osooka ogenda okuba epate ati nali misinga life bannange baali bampitako byali binsaaliza ebya ebya life bampeere nanka ona mukama wange ka apple bikusaaliza olaba bw'obeera mu kintu ate nga olaba baganda bo bakola kino ate kuba mu garage naye sibanviiri nanti tosobola kola na zino nviiri ng'oli mu garage ebbugumu ate webituuka ebyokugwa wansi oba olina byosumulula ziba zigenda kuddogala ekiga naye weesalanga ki ovulo nga temwoza bi ovulo ebyo ebbanga lwamalayo wayoza ku ovulo era ogyoza oluvannyuma lwa wiiki n'omwana omuwala nalinga mulenzi naye oluvannyuma lwa wiiki lunene ku mwana omuwala ati oba gyotasulamu ogikoleramu n'ojja ku makya n'ojjambala bwe batyo sijja kulima nti najozanga buli lunaku oluvannyuma lwa wiiki mu garage obunabiro bwabwe ne gye bafuka ne gye bagira obwabwe saabufukangamu nabufukangamu nesooka nga ndwala nembeera nga sikyabufukamu nga sibufukamu buba buti yingira wali n'omutwe gusigala bweru saabufukangamu ate bansaasiranga kuba garage ze naliko zaali 2 nenasookako era nze yaliyo omuwala negye nasemberayo nze yaliyo omuwala kati baba bakusaasira ng'era kati nga bwe bapaakinga emmotoka nga basobola okugamba bafuke emabega g'emmotoka nga weefuka togendayo nga sigenda gye bagenda kati okweyambula okwambala ovulo biki okweyambula okwambala ovulo walingawo we bambalira naye nga ninda ne bavaawo era nga omanyi wobeera mu basajja abasajja bawa nnyo abakazi ekitiibwa nga bakuviira n'oyambala ku mutono bw'oliko ne sayizi okubanga wali okanika kale bw'oyogedde kugundi bwayise kavule right makerere kavule era yeeyomu oba ogenda bwayise biki awo tewaliwo emmotoka y'amagezi gye bakanika oziba takisi zokka ez'obuyonjo olaba era ez'obuyonjo bubeera buno bukorola garagi gye naliko yajjangako emmotoka ennungi olaba ewali amafuta ga tosha awo waliwo service center ya Caltex naye bagijjawo kati ekyo kikirira waliwo garagi eri awo ekigenda kigwa eri ku ekigwa Kaleebe eyo wala kati waliwo awo wali ka service center ka Caltex waliwo awo emmotoka waliwo ekyo ekikuba ekikirira tekirina we kiguka awo waliwo garagi ne kati ekyaliwo walinga okola kati osobola kuddayo n'oddamu n'okanika wembeera awo nga kintuukako ntera okubeera awo nendowooza okuddayo ku garagi soke bamumpe bakuwa amazigo gira onywa ku mazzi makanika kati lwaki tolinamu nga wasobola okutandikawo likasito lwaki totandikawo garagi eyo oba eriyo abawala abakanika era nina omuwala gwendabako ku tiktok omulaba mulimu gwe nagwenyumirizaamu mulaba akanika naye ndoza yali ali nnyo mu byamasannyalaze ndaba ajjamu akola wiring gwe tinulaba nemukola mugundi eyammwe nga netumanya nti oyo abakazi ekyo kyekirooto kyange naate sente wazikyakalamu nnyo sikyakala nze nkyakala mu wiiki nkyakalamu ennaku ntono infact luyinza okuba n'olunaku lumu ate nga si buli lunaku naye nga olwo olunaku olumu kuba kufa si buli lunaku olunaku olumu mu wiiki oleka ogamba egogo lyemaze kati mu wiiki tosobola kubeerawo nga tokyakaddemu mbeerawo si buli wiiki nti ntambula kati bw'ova mu garagi ogambaeki ekyakujja mu garagi mu garagi nsingo kati otuuka ewaka ogamba kansooke mbiwumulemu kati ntuuka ewaka nti ng'omanyi ewaka ffe tuli bawala bangi kati obeerayo ewaka olaba nze nkedde ngenda ku garagi ate bano bakedde beebase nga kyekikuluma kiba kikuluma oba ogeze funa ssente bano beebase bagenda sabiriza gwe
nga kiba kikuluma. By then nga ne boyfriend wo yomuyina? Nali sinaba mufuna. Okay. Nali sinaba mufuna, namufuna maze va mu garage. Botandise bino ebyamasanyu? Teyasanga mu byamasanyu. Yasanga ku mafuta. Yakusanga ki? Ku mafuta. Agaki? Petrol station. Ng'okola ki? Nali ku boda ng'eparkings. Nali ku boda ng'eparkings. Kati naye najja. Nga boda nnyo mafuta. Nabo ne bajja mu mmotoka nga balinnyo mafuta. Kati nambuuza nsaba kundagirako kale nga byambuuza ng'era alaga ayagala namba yange. Nenjimuwa. Bakwanira ku mafuta? Ku mafuta nga ndi ku boda. Gwe tewaliyo any other decent way gye basobola kukwana bakusanze mu kyaki? Buli muntu aba n'engeri gy'asangamu munne. Kituufu. So kunkwateko Costa. Okay, nkitegeera. Nakugamba nti njagala kunda baalimu bameka mu moto? Yalimu ye ne mutabani we. Yalimu ne mutabani we. N'ofuukirawo step mother amangu ago? Era oluvannyuma tewafuuka step mother? Namala neefuuka. Naye mutabani we tubireka. Mutabani we tumuleke. Kati ku mafuta n'agamba n'asaba enamba yange n'ogimuwa? Nenjimuwa. Naye nali nkozesa nze MTN okusinga. Kati namuwa Airtel okumweggyako. N'alemerako ekisigala nga twogera ate mu Uganda ajjamu ng'azze ku vacation we batyo. Wafuna we Bulaaya? Naye nga Munnayuganda? Munnayuganda. Okay, so mukyali mwenna? Kuba ngambye ne tatumali. Kati mwekuba mutya ati gwe oli side chick? Siri side chick, talina mukazi. Yali talina mukazi, si mufumbo. Tafumbirangako. Yalabira bwezi na mutabani we? Mutabani we yalabira na mutabani we. Mutabani we mukulu, si mwana muto. Mutabani we bamutikidde last month. Bamutikidde awo. University? Naye wandibadde kati otikkirwa? Weekana ne mutabani wo? Nali nenkana ne mutabani we. Mpozi kati mwayawukana? Gwali wafuna kitaawo? Si kitange, tojja kitegeera ekyo. Si mukulu naye alina mutabani we bamutikidde last year. Anti si mukulu naye omuntu azaala omuntu akwenkana se baba kitaawo. Gwe gumamu. Kyekyo. Si mukulu. Sigambye nti nange mukulu. Si mukulu. Si mukulu. Emyaka gimuli luddawa. Muntu alina si mukulu muto. Ne bamuleta namuteeka mulezi muto waati. Face eraga nti muto. Naye muteekeko kamyaka meta. Nako kalaga muto. Hey, okay. Kati what made your separation gwe naye? Moki kyawawula? Ebyatukawo byali biwanvu. Nalina best friend wange ne tuyombamu nga omanya byabawala. Best friend wange n'amugamba byenkola. Like namugamba juke ozitabeera mu Uganda. Kati awo namufunira yali 2021. 2021 juke awo twali tukyali mu second wave ya lockdown. Ne tubeerawo awo namufuna 2021 nga natera okuggwa. Ekwa second wave abantu bali bakizo tambula muko. Kati awo ne bata amabaala. Nomuleka mu. Olunaku lwe bata amabaala baali banse n'okunzita. Nga Exo ekyakuba nnyo yali ekuba nnyo. Mu lockdown yasooka Exo yakuba. Kubanga emmotoka twaziparkinga ngeno waggulu ng'ewaali pule. Ffenna ne tuyingira ebbaala. Wagenda mu nga lockdown akyali w'amaanyi? Saagigenda mu ng'akyali w'amaanyi wano nga tandise. Tebulina byemukubye mu Ekizo. Ffe twakuba Ekizo mu lockdown eri enkambwe. Nzaawo nali lockdown eyo enkambwe yansanga waka. Eri ewalala. Ewalala? Ewaka gye nakulira ewalala nga tetunajja eno okusembera Kampala gye yansanga. Kati
mbadde nkunyumiza bya Ekizo. Ekizo. Awo twali tuli awo ewabweru nga tuvudde mu bbaala kati nga tuli kubira paati ewabweru nga abaana nga basanyufu amabbaala bagatadde tuli ku mmotoka waggulu we tuyimiridde. Kati nina best friend wange. Best friend wange bw'anywa omwenge bamuyita Daniela. Bw'anywa omwenge eno omwenge gumuyisa bubi edda gwali gumuyisanga bubi ng'anywa omwenge aba musanyufu nnyo. Akola ebitajja. Atakola bitajja just ng'anywa omwenge abeera musanyufu nnyo. Kati waliwo gamba n'ogu yali ayitawo. Kyotegeeza omunyankole. Neyekiika emmotoka. Eyammwe. Eyagamba n'ogu n'ayimira mu kkubo. Kati kumba omusajja alina emmundu. Gumamu. Omusajja aliri ayitamu. Ono atamidde. N'abuuka ku mmotoka waggulu. Twali tupaakinze mabbali g'oluguudo. N'agenda neyekiika emmotoka y'oli avuga. Kye nkugambye nti bw'anywa afuuka ekirala. Gayi n'ajjayo emmundu. Ngayagala tukuba. Namaana asibula naga naye kati bwe baatera amabbaala awo ensi yali nsanyufu ekyo ekiro. Buli omu yali musanyufu. N'atuleka ne tugenda. Njukira na by then nali ku TV nakola ne live nga anyway nzijukidde lubagata. Lubagala lero bagatadde. Kati omusajja ava ku kyokubaleka obutabakuba. Ndowooza amaana akyusa ebirowoozo oba twaliko Katonda. Naye yafuluma n'obusungu. Teyafuluma just yajjayo emmundu. N'agitulaga we bati. Ne tutya watawulaa ku mundu osigalawo. Omwenge gwabagwako. Ne watamidde ogwawo. Mwali bameka? Twali bangi. Naye nga tuli mu mmotoka emu twali abantu ndowooza nga 10. Mmotoka ki? Mmotoka oba yali mmotoka ki sijjukira bulungi naye mmotoka yali ya mukwano gwaffe. Nga mwepanze. Kati n'oyo w'emmundu abakuba nga atamidde. Andituse entuuko bw'oba wakufeera naye weesibira mu ebintu ebyo mubirekera awo. Mujja fiira bwereere. Bw'oba wakufa naye weesibira mu nju ofiiramu ofa ekiziiro. Kale wulira tukaka mugamba at least kanfiire mu ssanyu naye nga sifiiridde mu nju kiziiro. Kiringa akasente kati ngambye embuzi enkolawo zendya. Akange nkalya munaaye ate terino masente yange emba nga zaagiridde. Nze ne mama wange. Muli bameka baana? Abaana mami wange tuli 3. Okay. Ite muli bangi. Gwe mukulu? Nze last born. Gwe muyaayu. Gwe last born ate gwe muyaayu. Siri muyaayu. Wagaana osoma? Saagaana soma. Byakutama ngambye lockdown. Waliwo ebyatuukawo sola byogera. Tubireke. Kakati mukwano gwo n'agamba boyfriend mukwano gwange noonya linnya ttufu lya muyita. Kwata ba boyfriend wo. N'agamba bba wange. Daddy wange. Daddy wo? Tumuyite daddy? Balera muyita man friend wo. Daddy wange. Wali muyita daddy? Nali muyita nze mba njagala omuntu ye muyita linnya lya kika linyumira nnyo. Kunyumira muyita ery'ekika ye? Era nange neyita nnyo linnya lyange ery'ekika. Okay. Kati mukwano boyfriend we oyo Daniela yabikuluye. Si Daniela mulala. Era twaddawo tuli ba mikwano. Kati we just friends? We are friends twaddawo. Ne mukwano gwange twaddawo era. Noli ne man friend wo daddy wo naye mwaddawo. Twaddawo. We are just friends. Nenga bina bigenda tukawo yali alidde. Kibyombuuza ebyo. Nedda mbuuza bubuuza no buuza omuntu nti owaayi yaliyo oba teyalya. Yalya. Nnyo. Ebbanga lyali liyiseewo. Ebyo bintu byaliwo 2023 mu January. Kati nali okuva 2021 kuba 2022. 2021 we nkugambidde we twerabira kati ate mu January nga 8 2022 n'agenda ate nange nenva mu Uganda nengenda e Sudan. Wagendako ne Sudan? Nemayo mwaka gumu. Ogenda kunyumiza ye Sudan eyo kuba ebintu bibiriyo bagamba biralamu. Byo birala. Ogenda kuginyumiza but njagala soke tu omalireyo wano mu friend wo kijja kitya yafuna atya contacts za daddy wo? Yamja ku TikTok. Yakozesa TikTok.
No, what happened really? Then what happened when okutuko kulopa? What happened between you and your friend okugenda ogamba oli? Byali biwanvu ntalo z'abawala nga omanyi. Naye twaddawo. Yali feeling jealous gy'oli? She was a good friend. Just waliwo ebyatuukawo. Kati Era I believe kyeyakola yakikozesa busungu. Nange nali kikoze. Kale twalwana waliwo ebyatuukawo. Ne mulwana? Yeah. Nakola kyeyakola naye yakikozesa busungu naye twaddawo. Buli omu yeetondera munne. Okay. Nagenda ku TikTok nanoonya baawo. Namugamba mandi awo ne bankubira akasimu alo gundi nesonyiwa taddamu ku nenzirika. Nenkubira mama wange mugamba mami ngenda faaze bannaaye baire ni mami wange yali tali mu Uganda. Mugamba ngenda fa ngenda kwettanze cause nali oyo nayita mu bingi nejagalako n'okwetta. Zino wane n'olaba tatu wano waliwo enkovu. Olaba wano nali neesala nga njagala fa. Omukwano gwe gutuusa ku ekyo? Nnyo. Walezeemu okwagala okuva ku olwo? Nali nzeemu okwagala omuntu omulala era still naye nandeetera okwesala. Nandeetera okwagala okwetta. Kyeweti. Kati by'omukwano biveemu? Nabivaako. Nabivaako. So Guy n'agamba neesonyiwa okuva ne leero? Naye yayogeza busungu nenkaaba. Nembeerawo nga njagala fa nga serious nnyo. Nga munju mbeeramu nzekka kati mami n'akubira best friend wange Dani. Namugamba agendera ku Pavin. Najja nanzijayo. Netandika obeera naye. Awe waabwe Mulago bali babeera Mulago. Newakusembeza kumpi ne mokyali? Ng'ekyo oyagala okufa newakusembeza kumpi ne mokyali? Tebabeera kumpi ne mokyali. Aleve Mulago tumanye eriyo ddwaliro eruzira tumanye eriyo komera. Mulago kyalo ate kinene nno era. Kati nemba nga mbeera naye Mulago. Nali mbeera naye waliwo ne kazini we bamuyita Linda nga bembeera nabo. Naye nga omanyi oba okyali depressed. Obeera awo nga toyogera toyagala bantu tolya mmere. Kati ye yalina mukwano gwe waliwo ebbaala baliyita Supremacy. Onenakulabye? Eryo nga lyakatandika naye nga telinatandika nnyo kuba. Kati ye kwekola ki? N'agamba mukwano gwe Pavin mufunireko ki omulimu atandika okukola. Kwe kuyingira ebbaala. N'anfunira omulimu natandika okukolerayo ku Supremacy naye kati nali sirina nviiri. Enviiri depression yali ekubyeko n'enviiri n'ozikyawa n'ozisalako n'obeera nga olina kapata. Mukwano nze bwe sibigendamu. Era depression we bali ngamba gwe you are depressed ali kyogera naye alifuna oluyi. Kati enviiri nali nazisalako nga nina nto ddala. Depression yakusitudde okusalako enviiri? In other words love yakusazako enviiri? Nazisalako. Kati nga boss ndoza nga ndaba ng'omwana omuto bakasitoma nga ondaba ndi mutono ndi mumpi. Kati nga bakasitoma nga naye gwe oli mwana muto okola ki mubbala nga ondaba face yange eraga nti ninga omwana omuto. Boss ki Fujita yennyini? Fujita. Nga ngamba naye Fujita yatuula eri mu office eri. Naye yabeerangawo awo ku mulyango. Atuulawo awo regular. Nga ngamba naye ng'olabika ng'omwana omuto biki naye yandeka nenkola. Nenkola nemmalawo emyezi gyali nga 5 kwena. Nemala nenvaayo. Gwe weegoba kennyini? Yangoba. Fujita. Nga kikimbuzi buki bwapo. Amasasi nankubye amasasi. No. Najja kukuba. Twali ku mulimu. Sajja mulungi ate wati. Twali ku mulimu naye nga omanyi ku mulimu tibabagaana amasimu biki. Kati kwolwo. Gwe mwana muto? Yansanga n'essimu nali nina mukono gwange gwe naliko naye bali bamuyita Kadi. Kati oba yali andaga biki ku ssimu nga omanyi olugambo lw'abawala. Netugenda mu dressing room nga ndaga ebintu ku ssimu Fujita n'atusanga. Ate mu dressing room ebula yali akimayo ki? Anti nga abakozi abatakola bawo ku floor abayina. Abayina. N'atusanga n'essimu n'angamba essimu gye tenengimuwa. Kati ye bwakugoba. Osooka n'okola oba oyinza okuba nga okyakola bawusa n'akugamba jangu kwata ebintu by'ofulume bawusa n'akufulumya.
kati nali nkyali awo bouncer naleeta essimu yange nangakwata ebintu byo tugende bakugobe nengendayo mu office nenjagala mwetenda naye yali anyiize yali anyiize oli mu business yo ozanyiramu ne bangoba nengenda nembeerawo nenonyawo ku mirimu ngamanyi emirimu kati mu kunoonya emirimu Abebala sijja gyogera linnya nagenda waliyo omukwano gwange chef waayo yali nangamba ndi chef weno naye jangu ngenda kufunira omulimu nenkola CV nenjitwalayo kati Nebala basaba CV basaba CV mubala okwowereza CV erina okubeerako application letter erina okubeerako mbuki ne experience mu kusumulula kujjako chokolo ku chupa byonna amabala gokoleddemu biki olina okubeera ne kinze mu kulumako chokolo ndi wakabwa tabbu kinze mu kutamiza customer customer zamumatiza nagula azulu nga badde azegula Jameson erina okuba ne experience tekibadde sikimanyi kati nefune ngenda nensaba eyo kweyebbaala nensangayo manager waayo kyekyandetera okubanga sikyayagala mirimu gy'amabaala era gwe golwe nasemba kozi nali munju nga ninamu nesugu mu kitundu mutwalo gumu n'ekitundu kwolwo olwogenda kweyebbaala nga gwe nina ate nga sinalya ne bankulira nga jangu okole interview nelinya boda bakozesa ne interview olwo nga bakubuuza biki kubuuza brand zomanyi ez'omwenge cocktail zomanyi meka aba mutuufu nti oba nali kati customer okubuuza mulinayo cocktails ki ng'olina zimuyitirawo omanyi nzena ng'olina zoogera n'omubulere mix kyerimu okay awo nkutegeera kati nengendayo nenkwata ogumu ekitundu neninya ekisaasi okuva ekisaasi paka eyebbaala eri Bugoloobi walako neninya nengenda paka Bugoloobi nentuukayo manager nambuuzaawo nemugamba byonna byemugambye nambuuza aliokozeko wa nemugamba gye nakakolako nangamba kale omulimu weeguli naye gwogenda kumpaaki what do you offer me nensirika ng'okwata omutwalo gumu n'ekitundu gw'olina ate wagutoddeko dda nga tegukyawera nga waboda yandeese yali andeetedde enusu oba mutwalo naye waboda ninga yaliko katonda owaboda yali muvubuka naye ng'alayika nga bana babba amasimu naye teyali mubbi bambi ababba amasimu olina okumubalabira mulimu wa boda golaba nogana omutima negogana omulinya nogamba nagenda kunzibwako essimu kati we nava ku boda nengenda owa boda yasigalawo awo naye nga tamanyi gwe mulundi ogwali gusoose okundaba namuyimiriza ku luguudo naye yasigalawo ng'akulinze nga ninze ndowooza yali ko namugamba ngenda ku interview ababoda baagala okukola sente agamba kamulinde muzeeyo kati ndowooza ye kye yali aliko kati we natuukayo mu ofiisi nambuuza muwaaki namugamba siina sente naye nandikwadde sente nagamba man is not my problem nemugamba kati siina kyengenda kukola naye banampa sente nja kusasula nga nsagala sente oli muntu mukulu kyenjagala okola ki ategedde emyaka gyo bwayita omuntu omukulu abasajja mwe babagamba ebyo namugamba siina kyengenda kuwa nampa olupapula ngamba oba otidde okwogera luno olupapula wandiika nenkwata peeni nembeera nga ndi stack nga siina kyakwogera ng'ayagala kyogenda omuwa okiwandiike ku lupapula wekiba kiganye gwe wekiba kikulemye okwogera naye nga munjogere gye ngwe yayagala ki susu ng'ogera mu kinalo ng'ofuka ng'omuleetera susu no awo naate bamuyita susu era ayagala kwegatta kati namala n'akikugamba nti no teyakiŋŋamba yali yeekaza nga ye tayagala kiŋŋamba yagala kive mu ggwe yagala kive mu nze kati nenkwata peeni nembeera nga sina nga mpulira obusungu nga mpulira ntandise n'okankana nemugamba siina kyemmanyi nkugambye sente zigaye nagamba ye kale fuluma ogende ojja kudda enkya bw'oba omanyi kyosobola okumpa awo ate oba tosobola kudda nga tokimanyi waba akutereddeko oba omanyi kyosobola okumpa nenfuluma nga njagalako ebyengenge nga bize nga nnamugo nga nsigazaamu 5,000 kankubuuze kwolwo olunaku lwagenda mweri ebbala wasangamu abawala abalala bali ate nga balungi kitegeeza bawanvu balina figa n'okunsinga kitegeeza we yakusabira bo yerowooza bwerowooza ebyo bingi bamaneja babikola nnyo okuwa omulimu era bw'ogaana asobola okulemesa omulimu babikola
n'obuuza omuwala omulala nga sinze nga yali akusabeko omulimu mu bifoofoofo ebirala we bati musajja babikola nnyo kitegeeza kuba amabala agali ebugolobi ga bbeeyi kitegeeza abaana abali mu bifo eby'ebbeeyi basooka balya abamu sijja kugamba nti bonna naye according to your experience kati we nafuluma nga ndi munakuwavu nga njagala nakaaba owa boda nemusanga nambuza kiti nemunyumiza okumayero wa boda yali mulalu nava ku boda nga ali kuyingira ayagala genda Rwanda kuba manager nangamba nange nabato bange abawala ngaliko babawunsa bandi mukubye namugamba togendayo itoke naye yali ayagala kugendayo nangamba nange nabato bange abawala bali mu myaka gyo ekitegeeza naye wana bagenze okunoonya omulimu naye kisobola omutuukako lwatakozesezza bwongo ate asobola okukola byonna byakukoze natakuwa mulimu noba n'okola mwezi nagamba nebyokwata tubitegeera genda nokolayo weeks 2 nagamba byokola tobimanyi genda nanvuga nanzayo yanvuga bambi paka waka ekisaasi kundu osoganya okwogera ebbala ndakubuuza ebbala banyita sijja lyogera naye liri bugoloobi eri waggulu wasemba bugoloobi awo ewali amabala amangi okyengulu ekyemmanga bugoloobi zonna saidi zikwegali mangi jasigala kumanya nedda kuba kati ekyengulu ndabawo gundi thrones ndabawo mpozi wano ekyemmanga wewali amabala amangi ekyemmanga ewali amabala amangi wali ku saidi erika amabala amangi sijja kwogera saidi gye naliko naye nali bugoloobi neriga awo n'ovaayo nenvaayo nanvuga paka waka wa boda bambi nangamba itoke genda ne balance oli namukulekera nandekereza 5,000 anti nazindekera wali nakatona kuba awo wali ogenda kukuta omugupa kwe wandifunya wajjamu 5,000 nali njatambula oba pakawa simanyi wanditambudde naye nakaaba nenkubira maama wange naye wonna mpozi ewaka wali ovuddeyo nga obeerayo wekka by that time waka nali nvuddewo nga tewali abeerawo ng'obeerawo wekka ate nga ogiza okwekola ekintu ate bana be wali obeera nabo ekisaasi nga bo tebasobola bo nali mbeera nabo mulago bwe nava ku supremacy nenvaayo nanteredde emulago nenvaayo nenzirayo ekisaasi onoddayo ekisaasi abamukyale nobakwira bayi temunfunye kati kiki ekyaddako awo emirimu gy'amabala negintamira ddala supremacy bagobye lwa ssimu eno omusajja agambye bw'otanzigyamu tokola nengezaako ewalala nasigala nkola CV nakola CV nga nyingi kyamama amabala gekolola obugolobi gajuddemu CV zange olwokubeera mu galagi yo n'okola obedde omanyi nga nkirowoozaako naye nga galagi omanyi buli mulimu gulimu ennaku galagi eyo gy'olaba bw'oba tolina mugaga gw'okolako tofunamu bw'oba tolina mugaga wo gw'okolako tofunamu nti osobola obeerawo olinagamba nzigirako emipiira gyako breaks kyuse noba nobikola nakuwayo omutwalo ono munno bwe mukola nabo mukamawo nyambako yalese omulimu nanga nyamba ozigireko ebintu ebyo nakuwa omutwalo ye wali naafuna ekkumi zigirako eshooko zinyigeemu oba nti katugeze shooka ezo naye wazo tamulimbye enfuna naye tugenda zikuta tumugambe twaguze Japan nozikuta nemuzinyigamu nozizaako nakuwa omutwalo ogwo walidde wanywedde wakyaya akubanja wemmere alinze olweggulo omuweeyo olina okuddayo ewaka olina oli ekyeggulo ate nekumakya olina okomawo kitegeeza tosigazaamu yadde olwataano oba tosigazaamu nazikuza osobola osigazaamu 2 ezikutuuse waka naye zikuza enkero oba tozirina kitegeeza olina okuba n'abagagga bo nga 3 nkimanyi nti olina obbakolera ebintu nga tebituukaganye buli wiiki abeere nga ajjamu galagi byonna bibaamu buli babbi kati ono gwema owa Japan yakomawo nawagane mwampadde bwayise abamuzi bannamu nemubikuuta nemubizaamu nemugana twaguze Japan obukono nemugana twaguze kape naye nga akazizaamu bweyozeza kozi buzeede namweyozeza byozi
Kati watu wakola ku application z'ebbala n'ogenda mu za garage n'ogenda mu zino garage ennene zi Toyota zaani cause already nali wali sina connections ezo gundi zogerako ina kubeera na connections tubakuwera ku merit suubira nali nasibimanyi. okay kati ebbala ogambye ozeeyo ekisaasi n'osigala ng'owandiika application oteeka mu mabbaala ate ngeri ekizibu kikutuuse kati nno n'osigala olemerako ate onaali awo olemerako maama wamukubirako n'omubuli ekikutuuseeko ne munyumiza ne nkaaba nno n'okaaba mugamba bannaye olaika okaaba mangu nkaaba mangu kwe kantu kati ninyo bwe kati nti nakaaba ennaku etuuka neekuluma nga bannaye nze ngenda kwettanze ngenda nono kiki ekikubonyabonya ng'ate olabike wamwe temuli bubi gwanya gambi ogaye mamba that time yali bweru yali bweru ennyumba ewaka olina osobola osula yamu okitegeera ate kati munju oli emu nti ate nga wasalawo kuba baire nali nasalawo nve waka nasibeera waka oba wasalawo kuva ewaka okwefaako okay ovudde ku bbala ly'ebugoloobi ozeeyo waka ku olwo tanze okuwanika za application nensitambuza nalina mukwano wange wensitambuza naye nga naye anoonya mulimu bamuyita Shira naye muyita Sweet Shira netusitambuza nga tusitwala buli wamu restaurant wa netufuna waliwo restaurant eri awo olaba kwa Kasha n'ogiyitako bagiyita Mapenzi Grill njimanyi netufuna ku Mapenzi nga wakayiza ku gundi odda waliwo opposite Cavendish yes njimanyi netufuna awo naye ekigambo kye bagiyita kyekyo kirimu Mapenzi bafumba emmere ennungi Mapenzi bakitegeeza mu Luswayiri mukwano kitegeeza mukwano bayisa bulungi abakozi olya buli kyoyagala wadde oli mukozi that's good n'okolayo eyo netukolayo eyo ku Mapenzi naye waliwo omukazi banaye muganda wa bosi nga si mwangu era tuletaffe okuva ku mulimu nze ne best friend wange oyo yabakolaki 2023 Christmas naye natandika ebyo ebintu eby'omwenge naye nga just ntekayo posti we bati ng'otandise ebyo ebyagundi naye nga akugamba n'atugamba Christmas tulina okukola ate nga naye musinga okukolera ate Christmas nalina ekicuba waliwo chefu gwe twalinga tukola naye bamuyita Chef John abeera n'ebicuba bino okufumbira abagagga balinayo pati biki ebyo nga olaba Godwin wakola Chef Godwin kati nga tulina ekicuba Christmas ate ye ebicuba bye akuwa $5,000 ziba nyingi mukono gumu ate tofumba yafumba ogenda n'osavinga nemutegula ebintu alina n'ababyoza temubyoza akuwa $5,000 kati ate nga Mapenzi jjukira bali bo basasula weekly naye mu wiiki okolamu ennaku nga 3-4 we bati tokola buli nnaku ku Mapenzi kati nga tulina ekicuba nga kiriko $5,000 ne tumugamba tuwe off Christmas tujja kukola ki enkeera olunaku oluddako n'agaana nagaana gamba mba temukolako olunaku temudda just like that ate engeri gye bali batusasula just muganda wa boss bane baba n'olujanjo izo ga business yabo naye n'omugamba atandike yeeyiyeemu bw'ati tasobola yagalya mu bya muganda bwe batyo baba ate nga banaku bazibu ekyo se tubadde ekiresi naye maama webale kiyisaawo kati ne tugenda nze negenda nekola ekicuba nesukishira naye nakola ekicuba ne batwala sente zaffe nenyuka sista wange yali ampise Christmas ewuwe negenda ewuwe nende emmere awo okuva olwo olunaku we natandikira okukola ebyalika eri tewaddayo saddayo anti yali atugambye tutagikola Christmas tetuddayo oba yali asaaga mwandizeeko ne nedda kati ate kyobamanya singa yali musajja nti ku mulimu bosi waba musajja osobola okuddayo naye kyobamanya ku mulimu obeera omukazi nga ye mukamaawo babi nnyo kyenyinza okugamba kizibu osanga bosi omukazi nga mulungi babi nnyo bosi omukazi gwe nali nsanzeko omulungi ate mugagga omanyi abantu nga akulidde mu ssente afumbiddwa omuntu nga alina ssente baba n'omutima omulungi aba ssente aba tazina mukamiro muntu omu awo era mbadde nkoleddewo last year
naye ngera nkola ebyalika naye nga wenkola nti nsobola ofuna omulimu neera bwenfuna omulimu ngukola naye nga wenkola n'ebintu kuba nze ayimirizaawo ebyomwenge mba nonoonya sente endala okola ki okwongeramu nali awo ku sheero eri awo Bukoto olaba Orex eri awo Bukoto nga katale waggulu naye ng'okkirira eyo sheero eri awo eyo waliwo omukazi oyo nalina eyo sheero bamuyita afande naye mukazi we alina omutima omulungi ye bosi gwe nali nsanzeeko omukazi ye naye ogundi bbala petrol station naye petrol station zino supermarket ezirimu kati mwe nali nga nkola shifts we batyo ekiro we batyo naye ng'oba olina akagiga akuleka n'ogenda naye naye wavudde omulungi naye wavaayo yanavaayo ng'ozunze kamunguzi alikwata navaayo n'oyingira bino ebyalika nesigala mu byalika byokka Sudaani ogenda otya Sudaani nina kazino wange azina dansa sorry bambi no it's okay nina kazino wange dansa kazino muzinyi kati bafuna abana abantu nga wenagamba nti twagala bawala bazine Sudaani batwala badansa bazine karaoke nenga bageze zina karaoke bageze zina karaoke balina birala nga ngamba mu Sudaani wotuuka eri nanyumirwa biba bya mpaka nze kankunyumize nze kyenalaba buli omu anyumya bibyo kale genda maaso nyumiza Sudaani mova wano ogenze kuzina naye simanyi zina mulimu kigota koze simanyi zina teguliyo jeri naye egisinga ogikoze egisinga ngikoze kati myaka 23 kati okoze emirimu gy'abantu myaka 6 genda maaso kati nga bamugamba baagala badansa bali batwala ye babeerawo nsambya ng'abinyumizaako nga mugamba ngenda nti baagala ng'olina ki tindaga muntu nali nakafuna ndaga muntu namugamba ngenda kupaka namugamba naye ngenda kati nga nina mukwano gwange bamuyita Jackie naye nangamba akola ki agenda naye Jackie nga tazinangako obulamu bwe bwonna gwali ozinyeeko nze nali nzinyeeko nali nga nzina ku ssomero bino ebya MDDs ebyo nawe pabini ebyo tetubibala ebirala naye sizinangako good naye ye nga tazinangako yadde ku ssomero nga talina kyamanyi naye nagamba akola ki agenda ffe nga tugamba tugenda kati twali tumanye kyali tuli mu mutwe nga tumanyi kumalayo wiiki kati nga onaabeerawo nga twagenda nogamba akagendeko Sudaani naye wafaanana wiiki nga manyi nagenda nga manyi nzira wiiki emu nga tebakuba bawulidde bagenda malayo nga tumanyi wiiki kuba naye yali amanyi wiiki ng'omusajja atutwala agamba wiiki kati ngagenda bawa sente mmeka nga batugambye bagenda tuwa sente mmeka nga naye sente tetubimanyi sijja kulimanyi tebanalibimanyi nga naye tetubimanyi tufa kugendako Sudaani twewe wafaanana kati nga tugenda nga omusajja twogera naye nga tumuwa enamba nga mukole obufaananyi bu passport photo nga ye nga omusajja amanyi mumanyi zina nga amanyi tumanyi zina nga tumugambe tumanyi ffe tetuzina ne bazina nga tufuna nga tugamba ku makya mugenda linnya taxi kati waliwo abalala be twasanga mu kkubo nabo bali badansa naye nga manyiko omu naye nga namumanyira ku sister wange naye nga nabo bagenda bo bali bazina nga badansa ebyangamba nabo nga bali bagenda nga bo bagenda ne tubasanga twasangayo emmotoka mu tawuni ne tugituulamu ne tutwala Noah emmotoka za bulijjo ne tutwala ne tutuuka ennimule tetwasalako olwo olunaku twasulaawo ku boda waliwo obuloji obwo obw'embaawo olesa ennyumba ewaka wetwasula awo ennimule ne bukeera ku makya ne tusala twalwawo tuuka Ejjuba wala okuva ku boda okuva ku boda wala twalwawo tuuka naye ne tutuuka twatuuka twakola kaakalo nkerabidde naye nga wakayinga Ejjuba nga wakava esirikaati simumanyi sigendangayo wabunyumiza wakava esirikaati ne tutuuka awo waliwo ebbaala awo mu Jjuba bagiyita Bros bagiyita Bros gye twatuukirako ng'omusajja atesenga manyi alese badansa bannaayi nga naye abeekakasa ng'atwekakasa gamugenda kukola sente muli baana bali eno bwe mwali muva eno teyabagamba munzire mukoto
era maitumanyi yakola ensobi musajja namale sadde sagamba mwe akola sente natwalirawo ne mukatale nabatwala muki mukatale tufune layini ze Sudan tusobole okwogera nayo waffe tugaye tutuuse kati bwe yaraba nga baana bato nagamba tugenda kola sente netutwala natufunira layini natusazisiza layini netuzifuna kati ekiro nga tulina ogenda ku show muli bameka bano twali tugenze abantu 5 bali abadala 3 nange ono omulala Jackie kati netutuuka ku stage bano twasagayo group yalina group already nga bangi naye ngayagala kwongerako baana abalala ne bazina naffe natugamba namwe abapya mubalete ku stage tuzine banaye nze nga ntya n'abantu ng'abantu mbalaba nga omanyi bino ebyokwezinya ebyekiwala nonyolanyolawo ekiwato nozinaawo obuzina bw'omanyi bw'olaba n'okubakubawo empere musajja yanyiiga yanyiiga nze njagala nnyo ennyimba enkadde kati jjukira yemuvaawo omusooka yemuzina nemala nemumayiminga noyimba oluyimba lwa Juliana noyimba oluyimba lw'oyagala kati jjukira ezo ebbaala karaoke oyo asinga beeramu Abannayuganda babeeramu naye n'Abasudani babeeramu nga bakuba nnyimba kati ebyo ebyokuyimba yali abimanyi nga bamutuuse nga mayiminga nga bamufuwa ssente ono yali munne atamanyi kuzina kati nze nnyimba sijja kugamba ennyimba z'Abannayuganda nzitegeera nnyo mba ndumanyi soka tolimba la Spice Dana mba ndumanyi naye nga sola luyimba ennyimba zensinga okumanya za Kafeere ennyimba enkadde ennyimba nsinga manya ennyimba nkadde ngambagamba muteerewaawo olwa Kafeero nantabuulirirwa nga batuteka natandika oyimba Abannayuganda bokka nga balumanya Abasudani tebabitegeera zino ez'abaana abayimbi b'Uganda baba bazitegeera zibasanyusa kuba nabo bagendayo ne babayimbira kedde oyo tomulonde njagenda naye ojagenda naye kati nga nyimba oluyimba nga banfuuwa Abannayuganda nga bampa abambi naye omusajja yatuvuma mu mmotoka mwaze mwana yateka mbambi ssente $2 nga 2 nga yatulimba mbatesemu $2 naye zaali teziwera awo sente za Sudan zabadde tezinakka nnyo nga 1,000 luvaamu 8 zaali tezinakka nnyo yalayika yatekamu ndoozi mitwalo nga 15 kuba kati osobola oyingirayo ku $20 naye natugamba mbatesemu $2 batesemu $2 zange 2 buli omu temumanyi zina mwaze kola naye yali mutuufu yomba ati nomujja zikola ku mpaka nga tujjako ebipapula waliwo ebipapula byatujjako naye nze ndaga muntu nazisaba kati nemwaleka nzikweke nezikweka naye waliwo ekipapula kyolina okubeera nakyo Sudan ati ebipapula byali tebirina makulu nze nali manyi yewalaga kumbe si yewalaga mbangamba ati no bakusanga tulina walaga direct nja kunyumiza ogwawalaga nga tujjako ebyo ebipapula bwe tujjako ebyo ebipapula nga tulimba mbu bino bwe birina Abasudani ne bakwata agenda kutwala mu kakomera kati nga taffe tumayimba naye bwe bakukwata bakutemaatema stories twava tuwulira eno nti Abasudani abataddemu koodi nga tutya nga tukaaba oli kati nga asiba akaaba ate nga nze yamutwala nze yamupika tugende nga tutandika okwejjusa nga nkubira daddi daddi mwali temunekyawa twali tetunekyawa ebyo byekunyumiza bya 2022 nkubira daddi namugamba munaye tujja ne Sudan kwa WhatsApp naye batuwambye kwali kuwamba ne babalekera WhatsApp nga sikayi tatuganya fulume eyo mwe twali tusula nga akulabira ku gate nga bamugamba dda abawala abo tobaganya gate nga akulabira kugenda mwa batuwambye batujjako ebipapula kati ffe tumanyi ebyo ebipapula nga tumanyi yewalaga kumbe tebirina makulu bye twali tujjiddeko wano ku boda byatukubira mu stamp nga byali tebirina makulu kuba si just byaliko kaddama gakokka kati nga tugenda nga ngamba kati abasaba sente mekanga omusajja tugamba mugenda kumpa $2 mbaleke mugende olwono nga tumazeyo weeks 2 naye nga newatwala ku show nga tetuzina nga twabisaawa juka tetumanyi zina natuzinayo kyetusobodde ate ngenze ennyimba nkuba naza kufa nali nga nkuba zibisirikirwa nga sikyazikuba nga nkuba za kufa ez'Akafeero ez'ennaku nga sente tetukyakola nga beera tuvuma nga n'abaana kale era batulaga embeera mufiriza bosi waabwe
nga batulaga embeera abawala nga balina empisa embi, bali abawala balina empisa embi nga balenzi be balinga batuyisa obulungi naye bali abawala balina empisa embi. Kati nakola ki ne mukubira kati twalinayo omulenzi yali mukwano gwa kati naye ng'ali Sudan naye nga tetumanyi kitundu kikyalimu kati ne tumukubira ne tumugamba tuli eno munnaye naye biki baatuwamba n'agamba nze nja kujja mbatolose. Kati ngoyo daddi nga mpeereza ssente nga naye omulenzi afunako ssente. Abantu ojja kwogera daddi balowooze nti kitaawo waddala omusajja yali amulya. Kati konzise tugere bbazi. Kati ngoyo omulenzi ajja n'emitwalo 4 kitundu. Emitwalo 4 kitundu ebyo ebiseera zaali zikola $10 ng'ajja nazo nga tuziwa oyo omusajja. Ali ku gate? Yabala bawambye. Nga azikwata ng'agamba mu kyaba banje endala ng'asigala alemerako. Omulenzi agenda baweereza boda bakole ki? Mwamulaba boda mutuuleeko kimafiya. Ng'agamba kati kwatamu ebyaffe. Nga tubikwata nga tuula ku boda ng'etutwala era twaddukayo buddusi ng'amayimbu tugenda musasula endala tetwazimuwa. Kati we twatuuka. Olwo daddi yakuweereza ku ssente? Yazimpeereza naye zasigala ku simu yange. Kati we twatuuka awo we nalabira Sudan entuufu. Jjukira wali nali emmere bagitufumbira tulya tukola. Mpozi wamalayo omwaka mulamba. Kati ennyumba gye twatuukiramu kuba naye yalina muganda we nga ye yamutwalayo. Nga we naba muto n'ontwalayo ate nange ne ndeeta abantu abalala. Nga tusula mu nju mwasula naye n'enju ng'eriko oluggi naye ng'erijjudde ebituli nga ttaka. Nga mwe tusula. Nga kyenkana kulinga kutali luggi. Nga mwe tusula nga mbeeramu empewo naye ng'ate tulina emirembe. Kati waliwo awo omukazi yali mukwano gwe omukyala yali mukwano gwe. N'atufunira omulimu agamba mujja mutandike nga alina restaurant n'ebbaala. Agamba mujja mutandike okukola. Kati nze engeri gye nali ndabika nnyo ng'omuntu ate oli nga muneneko muwanvu. N'aba nga yakola ekiro mu bbaala. Nga nze nzaakola emisana nga ntambuza emmere. Gwe nobeera ng'okola misana oli ng'akola ekiro. Oli ng'akola ekiro nga ntambuza emmere naye ng'abawalaga oli teyalabanga ku bawalaga kuba abawalaga banyuka ssaawa 11 eziwera banyuka. Gwe abagwangamu. Nabagwangamu nga bankwata ne bantwala omulundi gwasooka okunkwata walaga e Sudan. Nakaaba. Yeringa pamiti yaabwe ekulaga nti wano omutuufu. Ndagamuntu yaabwe. Nakaaba nga mayi bagenda kunzita. Nenkaaba naye bakusiba engeri ennyumba zaabwe zizizaawo bati bakusibira omwo mu kakomera nga kabbaati oba nga ali mu sawuna. Naye oyo omukyala bambi n'anzijayo. Oyo omukyala n'atuwa ew'okusula ewalungi. Namala n'anfunira n'omulimu. Omulala. Nemba nga nkola mu sipeeya. Nga yali akwagala nnyo. Nkyayogera naye paka na kati. Alina omutima omulungi. Yali Munnayuganda. Ate wali asobola okuyamba atali Munnayuganda. Kisoboka. Kiba kizibu. Kuba olulimi muba ate nali simanyi na Lusudani. N'anfunira omulimu ewala nemba nga nkola mu dduuka lya sipeeya n'oli naye namala n'afuna ng'akola ku kiyumba kyali kya scrap naye nga wandika scrap gwe baleese. Nenkolera awo ewa Mr. Ken era nagenda ova e Sudan nga wenkolera. Nga naye Munnayuganda? Nga naye Munnayuganda. Twayitako mu mbeera mbi e Sudan? E Sudan sijja kugamba nayitako mu mbeera embi ennyo. Bawalaga bokka be baasinga okufuukirira? Bali bawalaga bokka. Bakwata emirundi emeka? Bakwata emirundi ng'ena. Olujembamu n'ogifuna? Namala ne ngifuna anti ono omwami gwe bampowa ebyo bankwata nga nkyali ewo oli omukyala. Naye oyo owa sipeeya yankolera walaga ya myezi 6. Nagenda ovaayo ng'era ekyaliko. Kati olwo ki ekikujjayo okomewo e Kampala? Nali mulwadde. Musujja? Okuva e Sudan nali mulwadde nga neetaaga okudda ewaka nga ndi mubeera mbi. Omutima gwali gunnuma. Kati ngenda otuuka. Omutima gwali gunnuma nga nfuna attack. Ntera ofuna attack siwe bati. Okay, when heart disease? Si heart disease. Na asthma. Kati nga neetaaga okudda awusazo baze zaali zinnuma nga nantika bambi ebosi yansasulira n'emmotoka nansasula ne ssente zange kuba ssente nali namugamba zitereke. Yali ampa $10 omwezi. Naye nga ndiisa dola yennyini. Nampa $10 naye nga ndiisa nnyo esangulira airtime byonna biki.
edduuka lye lyali likola edduuka lye ddene amanyikiddwa mu Sudan batunda spare wa piki mukubira akalanga ate bwanaabira wanagaate bamwisiza Mr. Kenne Sudan atunda spare ali awo custom atunda spare wa piki kati nenkomawo e Uganda we nakomawo nensoka ngenda kawo mu ddwaliro nenzaamu nenkwatagana ne best friend wange Daniel nemuddamu nemutibuka netukuba pata akasente konna netukalya kifiiriza kasente netukalya kifiiriza kasente netukalyalya awo mwekyo wenajjamu e Sudan. Kati awo no liquor store kati oli mu byamwenge ebyomwenge kati byolimu byokka byokka byendimu kati ebyomwenge olaba oyo omulabi bamwita Louise ediri erinyerekwe no Louise Vuitton ye Louisa bamwita Louise mukola mwembi oyo Snapchat user gwe mulimu gwe Snapchat user posting ebintu by'abantu we batyo akabiri ku Snapchat nayo video gye walaba ku TikTok yaginkwata yeriyo ate nakulaba nekana akalenzi akali mu tuli bulala kalina ensinga empanvu oyo muganda wange Stubborn muganda we byaddala mama ne taata mama we muganda wa mama wange naye twakula ffenna amma olusingo luno mufaananamu oyo muganda wange nakulaba ne Stubborn neŋŋamba ati nendabako buvidiyo obumu otudde mute oli mukagundi teteeyo weegira akayero akatisa akayero nali waka nali tewalaba nali nnyimba nali ndya nyama ya mbuzi nali nkute mu ngalo ngozazaawo nga ndi musanyufu nga nzizazaawo kuki nogabe wali oli ya nyama ya mbuzi so kati gundi bino ebintu byalika obitandika otya bitambula bitya ebintu bya mwenge nkola deliveries okola delivery kintu ekyo kyankanzemu kekyokola deliveries ebyo ebintu bikola naye bakasitoma ku TikTok siraga nti nayifunyeko kasitoma n'omutekuli yadde n'ogu abantu boku TikTok ejjuddeko abantu abaseegu oba bali ku nsi yaabwe baseegu nti oli asobola okujja mu inbox n'akulaga nti ayagala mwenge naye nga si gwayagala nemunyumya n'ava ku mulamwa n'akulaga nti agabira nti n'emitwalo 2 ogakola naye ng'ategeeza kirala najjo waliwo omusajja yankubidde oba akola dread e Dubai nangamba ku TikTok munjaga tukole business biki ate we yankubidde nangamba ndi ku vacation nakava e Dubai naye okola hookup bo babagalabira ku TikTok sifunako customer bafuna ku Snap gwe mulimu gwoli bafuna ku Snap bajja ku Snap nga bo serious buyers ku Snap kuliko abagula abantu ye ng'agula zo abamu bava ku mulamwa naye ate kwe kuli abagula okusinga TikTok sijja kulima nti nze nalifunyeko customer simufunangako liquor store erido soko jikubira akalanga abantu liquor store sina kifo nti erinawo eri ebintu byange ndi nabyo wakayo nakatandika sinafuna capital ya akola kifo so omuntu waba akwetaaga nga ayagala okola delivery mwe temukusaba delivery y'ebirala ngamba mwe waba ayagala omukolera delivery alina kwogera nange zo abamu kati olaba ebyo ebintu bya port shapoti bazibba nti ogenda mutwalira port otukoji mu banjanga tayogera takwata masimu jukira omuntu oba tomumanyi tayogera takwata masimu ate neshanti omuntu w'omugayemba okola deliveries yaba alowooza nti biringa bino ebyengoye wonagolo gwe mutawo ne basoka ne baluleeta n'alabako n'asasula ebintu by'omwenge ebyo omuntu aba alina okuwaako deposit okukakasa nti ki byayogera bya ddala kuba nze kyentunda amanti manyi basigenda kubba nedda kambuuza okuleka nabo nga balina kikyamu aba ayagala kusoka kulabako ku mwenga aba ayagala mbosooka ebireeta obituusa ataasasule ate nga balina sooka kuwaako deposit obireeta batawaanya abagamba musoko bireete wenkuwa sente zange n'ozirya guli guba mulimu gwange basobola kulya sente kuba wozimulyako abajja kwogera abalala nabo bakole ki badduke naye nga bitambulatambulamuko
tambula mpola si byangu tugezaako. What's the worst scenario gye wali ofunye mu gundi mu ebyo bya lika ngo supply nzebo otutte? Ntutte omwenge. Nali ntutteko omwenge nga ntwalidde client. Naye nga nolinda support yange. Naye nina ogirinda. Kuba nali simumanyi nga olina kwetera omwenge nga sikumanyi. Oli yakufunye bufunyi nakugamba ndeetera. Kati mali nogirinda abamu bazibba. Kyekugamba nti mali nogirinda mba siriiwo nonna wala wendi oyo asobola obeerawo oluwisa oba omulala. Muli bameka? Byange naye banyambako. Bakuyambako, okay. Nti omulala asobola obeerawo kati kira nti natuukawo nga nina omulinda. Shisha si ogenda okunywa formal. Ate nze shisha bwe munywa engeri gye ndi mulwadde. Shisha bwe munywa mba nobeera neinera kozi mba sisa bulungi. Era nono senyiga gola bannoma. Nanywa shisha ku Lwokuna. Ndekerawo munywa. Munywa ngenze out naye. Era nawe olekeraawo kuba kuyisa bubi. Bisikiriza kyenyiza kugamba. Kati obulamu n'okusikiriza londako kimu. Nsobola okujja nga ndi mulamu nga nentamunywa. Kasitanywa nentamiira ne munywa. Nange munywa sitegeera. Ankema. Stani nange munywa sitegeera. Onyo notuuka ku level nga tokyategeera. Nga sijjukira nze simanyi bakituuka ku nze naye bwe nnywa omwenge ebimu nkeera sibijjukira. Ebyatuuseewo ejjo. Ebimu nkeera sibijjukira. Kati guleke. Sisobola. Omwenge sisobola mama wange ngamba omwenge nguveeko naye ate omwenge sisobola. Ngule guveeko. Weesonyiwe. Omwenge sera guvaako. Nina ensonga lwaki sisobola. Gujja kutta nti. Tegusobola era bantuuko Katonda abasazeewo. Bannange ekigambo ekyo kireke. Omwana ayagala ekigambo ntuuko. Bantuuko kye kyenkugamba nze. Nina ensonga lwaki nkugamba kankunyumiza story emu. Lwaki nkozesa ekyo ekigambo nti bantuuko. Nze tata wange yali mulwadde ne tumujjanjaba. Okutuuka we yafa baali bamusibidde mu ddwaliro. Nga abasawo bagambye awonye kuba bwe bakusibira mu ddwaliro oba towonye oba owonye. Bamusibira Lwakutaano olw'eggulo n'afa ku Sande ekiro. Yamala olunaku lumu n'abasibira. N'afa. Naye ate nga baali bamusibidde mu ddwaliro nga bagamba ki? Awonye. So kati kyekyo lwaki nkugamba nti Katonda waba asazeewo oba waakufa. Koggwe. Sigwe gwa taata wange. Sigwe gwa takiweesi. Bannange. Kati munnaye. Kati n'olinda shisha pot? Neninda pooti. Kasitoma n'angamba togenda nywako nga nebowa yali. Nga wakale wameka? Yali yekka. Tewatyamu ng'ogira okoze delivery omuntu aliwo yekka? Tewatyamu nga gwotwale ddala ewo yekka? Saatyamu. Bwe mba nga ngenze maaso nsharinga location yange. Okay. Tugeze ngenze nga Kimayi agenda nywa nsobola gisharinga bwe gwako nenziramu nenjiweereza location. Endinze. Nenzamu nenjibaweereza. Kati bulaba nno onywedde entamidde ovuddeko n'ebyokusharinga. Anangamba nywa nkyewala nnyo okunywa mba nkoze delivery sinywa. Okay. Nangamba nywa ne mwana asaagala. Sigenda nywa. Kati yali angamba nnyo Jameson. Ate nali nnyweddeko Jameson nenzirika okumala ennaku 3. Kati Jameson mutya. Jameson mutya. Wakola otya? Namunywa nenzirika okumala ennaku 3. Ng'onywedde kyenkana ki? Mungi. Nanywa kati kankunyumize kunyumize bino then kunyumize story ya Jameson. Kati nangamba mbunywako nemga asagalira Jameson nemga saagala Jameson sikola simunywa. Nangamba no nywa ate toyagala nnyo sina buzibu nze. Ngawo abasajja we mutemu ba. Balimba. Sina buzibu nze. Ngamba saagala nanywa. Shisha nze yali amterako omuliro. Nemuterako omuliro nanywa naga kati nkoye jantu gentwewa. N'atabuka. N'atabukira ddala. Ng'atamidde. Naye teyali mu Uganda, yali mu Congo. N'atabuka nene kazaawo nemwa bamanyi wendi olaba location yange. Nenda kubira police biki. N'atabuka. Nagamba n'ekimanku mazi. Naye nafuna engeri gye mmwejjako. Teyagira? Nafuna engeri gye mmwejjako nenkwata pooti yange nengenda. Sente nenzimulekera.
yagana okunsasula kyekyo kyenkugambe sikola delivery nga tompadde deposit yagana okunsasula Jameson sigwalo mumuletedde nze yali amulesa naye namuleka lwansonga nti emenge bagisala amabaala nate givayo sente ntono. I know givayo sente ntono bakwata Uganda Lodge mu mabaala bamutunda meka ne bamutunda kisinziira ebbala gy'oli namutunda emitwalo 6, 10, 7 naye ng'evaayo 2.2 bw'ogenda ku buno liquor store ezina gundi ne bamukwera ku 3.2 ne bamukwera ku 2.7 kisinziira kasitoma egenze kati kyekyo namumulekera ne ngamba kanfire emitwalo 9.5 si nnyingi njafuna endala ng'ogaseko shisha n'egundi Jameson nali mugyeyo ku mitwalo 9.5 kati ate ye shisha nti shapoti ziba zange naye nafiirwa nti manda naye byo tebiba bingi nti nsobola okukola flavor so ogula flavor naye nenzikozesa ku bantu nga 10 kisinzira mpoziko oli nga alina pate nendeeta flavor zonna nga mpya ne bazinywa ne zigwawo naye nali tebyansala nnyo nti flavor evaayo mutwalo nti nali ntoddeko ate na butoozi kati kyasinga okunsala yali ki mitwalo 9.5 ne transport wange nali ntadde ekya Mikaeli n'okimumma nenzimulekera sente wikiriza watoloka butolosi namugamba itsoke kangende sente ngaganya ozinsasula nanti ngagamba bwoba tompa sikuwa sente ndoza ye yali amanyi byonna biri okwo teyabuuza nti package ejjirako ki yali amanyi najjirako ndoza azze musanyusa naye nga togendangako wantu omuntu n'agamba mbuno yesu bino obireese naye nezino sente weziri nozikola bibaawo nozikola bibaawo nnyo ate era n'abasajja abasinga batayagala ggula abayagala ggwe muntu agula lwa n'akola ntya abayagala ggwe muntu bw'ogaana ne kimusalirayo bw'okkiriza n'afunamu naye nga wali okkiriza leka kulimba nedda nze bba wange ajja kundaba kyeyo gwe tutidde yekka ne maama wange bwaka bwe tuwadde ekitiibwa wano kitiibwa nkiwanya maama wange alawulira atya tiwakkiriza ndeka gwe oyagala kunkyayo omusajja oli tetwamugoba twamwasigala ba friends just akyalina waateekamu abasajja tetubakyawa mu abatulabirira mu abatubezaawo abasajja tebakyayika olunaku lwawonya Jameson ne kuba KO kola olunaku nina mukwano gwange mulenzi naye kati nti abalenzi nabo baafuka bakuuzi omulenzi asobola okuwula gwe musajja munne mulimu abasajja nga bakola baagala basajja banaabwe kati omusajja yamukwana mu Nigeria yamujja ku snap n'amukwana ndi mukwano gwabikola awo tabikola abakula bukuuzi kati ajja mukwata kati n'amukwana we yamukwana n'ankubira nga pavinyoliwa Nigeria nkwanya nesagala genayo nzekka njagala ojje obeerewo ayinza ofunamu ki ensonyi oba ayinza ofuna interest ki muggwe nengendawo ne mubuuza oli balina apartments Airbnb kweze baaliko negenda nembasangawo kati nga Nigeria yedde yaguze dda Jameson bwe natuuka ne tukuba music awo nga wenywe naye bwanywa nga tuba basatu bwaziniramu olijjukira omuntu oba waze mukulu olina omulaga nti omwagala ono mukwano ng'aziniramu mu Nigeria wamuziniramu mwekoze ebintu baana Omunigeria nga tugende out kati nze kyasinga okumpisa Omunigeria musiyazi naye bw'abeera mu bantu tayagala alaga nti ki wabeerawo omuntu omulala alina abayagala babeerawo omuwala abuzaabuza kati nze kyekyali kindeesezza kati we twali awo ne tunywa Jameson ate nga bo tebanywa nnyo waliwo Jameson 1 litre ne nginywa ne tugikomya wakati ne tutamiira ne bagamba tugende ku ki mu bbaala ne bagamba waka eri mwanywerera waka twaginywera waka gikuba haafu naye nga gwasinga nnyo asinze nnyo ne bagamba tugende ku bbaala ki ne bagamba tugende ku Supremacy naye wagire ku bakama abo ne tugenda ku Supremacy twatuka ku Supremacy neera n'agula naye nga bakyakujjukira bo bakyanzijjukira n'agula Jameson we yagula Jameson ne tuginywa era nga nze asinga nnyo ate nga sigipankinga nga nginywa nkalu we naginywa nga ntamidde naye nze bwe ntamiira sitagala nsigala ntamba naye mba mpunzi mba siraba nakulaba kati
nenyambuka waggulu omunaje yaje yali kukana akantu kawaggulu kati bagikyusiza nno supremacy bali mu gikyusa bali gigaziya nno bagigaziya ne musanga waggulu kati nga engeri gye nali ntamidde ng'ali nywaki yali ali oba nywa Dunhill sigala ng'ali nangamba kwata nenkwata nenywa ate jjukira nali simnywangako sinywa sigala ate gwali nathi mate otandise okuba fege nga nali ntamidde so manya oba otamidde ng'oli musiraamu ng'onywa omwenge ng'otamidde sobola embizi osobola ng'otamidde osobola omwenge gukozesa abantu bye batakola nga balamu ekituufu naye ekyomusiraamu ekyo nedda kati nenywa Dunhill nenvaayo nenkomawo naye nakoma otegeera nga mpise ku madaala nenywa nenzirika omunaje yanayomba ne bayitawo Uber ne bateekamu Uber naye tumuswaza tumulabisa laba omuwala byakoze laba omuwala wagudde biki ng'ayombesa ekirungi wali yambadde empale empanvu nali mu legging ne t-shirt olabwogwa naye nali nyambadde wigi nevaako ye mwagireka mu bbaala wigi mukwano gwange yagironda bamuyita Wizalan mukwano gwange oyo kati natugenda mu Uber nantwala paka ube omunaje yange atugobye nanti mujere yagamba ze seteekera natwala paka uwe naye nalinda lwali lwakusatu nalinda nzire ngulu nga sidda ngulu ekituka mu Lwokuna nga sidda ngulu nga jjukira amanyi sister wange naye nga agamba mukubira jagamba mukoze eki nze yamuyise yavudde wawe nga mulamu kati ndozanga n'ekirowoozo ky'okugamba ono omwana waba afudde ngenda mukwata mukasuke ku luguudo abeere okwo nange ngambe yagenda dde wange yavaawo ne excuse me ne olwokusatu lwakeera ne tutuuka mu Lwokuna ne lutuuka ne luziba ne lukya ne tubeera mu Lwokutaano emisana nadde engulu lwali Lwakutaano ssaawa 4 ez'ekiro ng'obwedda bankubira mama wange tasobola mala lunaku nga tayogedde nange ng'akubye amasimu ne sisita wange nga naye ankubira nga bannoonya we nadda engulu nadda bleedings omwenge gwankosa liver wansi go bleedings wansi ne mu nnyindo wagenda mu periods za mangu ako tezaali periods omwenge gwali gunkosezza ekibumba kale oliawo wettamu okuba n'essanyu kati nze we nadda engulu naye bayingeze mu periods nasitegedde wanoonyezawo netugula pads nenzikozesa nenvaawo kozi waliwo birthday ya omukwano gwange alina omwana we yali birthday nga nogenda ewaabwe muyambeko okufumba nengendayo ewaabwe naye nga mpulira bubi kati netandika owulira pain nga wenfuka omutima gunnuma nga mpulira pain muneeno nga mpulira pain eno waggulu nensooka ngendako omudwaliro nembaga kangendeko omudwaliro nengenda awo emulago kati wenagenda awo emulago ofuna ekikuluma osemberera mu kyalo eggwe negenda mulago waliwo awo amalwaliro ago agabeerabeera waliwo eddwaliro baliyita shop lyenagendako ne bankebera ne baŋŋamba olina obuzibu mu lubuto biki complications nga omanyi abasawo nga baagala okubba ate wabulina ekibumba abasawo mubaleke kituufu wabulina ekibumba kyali kikoseddwa ate bali bagala kubba baagala okunzima nze era ogenda mu ddwaliro malawulira bubi saawa esembayo negenda ate ng'ojja tufaako mangu katonda abasaze be bantu bannange kati we nagenda mu ddwaliro ne banteekako awo kanywa ne bankuba empiso pain killer ne baginkuba nenkomawo ku pati netunyumya pati enkeera nenziramu nempulira bubi nga sola tambula nga mu lubuto omunnuma nga nfuka musaayi tebana kyebakola nengenda ku ddala awo waliwo amalwaliro mangi awo opposite eddwaliro main ddwaliro lwaki wagenda mu main layini okufaako kiba kizibu ozi ngaolinagamba n'ogwo kati nengenda mu ddala ne bankebera ne baŋŋamba mbu ekibumba bakikosezza kidini oba mbu kidini yali ezimbye nga oba kyali kizimbye nga kisindika oba kidini wansi ne baŋŋamba nga ndifuka musaayi naye jjukira oba ofuka omusaayi oba tobeera ng'onyumirwa oba owulira obulumi kati bali bwe bakebera ki ekituufu balyoke bakukola ebyo bakola bo baŋŋamba mbu oba nina ebizimba biki bo baŋŋamba birala ate nagenda kubano naŋŋamba mbu kidini nagiddamu ezinyinza simanyi esindisa biki kati bano bye bagamba ekituufu
nga ndifuka musaayi kati naina mukwano gwange nga musawo nemukubira nemugamba alo Brian ndifuka musaayi naye mpulira bubi nga nkaaba nga ngenda fa ngenda fa bwokola ebintu ebitakutuukiridde okaaba mangu wembeera omulwadde nkozayo ekigambo kya ngenda fa nga ngenda fa mpulira bubi nandagiira eddwaliro kwano gwali awo mutundwe bamuyita Edward ayina eddwaliro awo negenda bamusawo Edward nagamba ojja kuwona naye nanga nkyafuka musaayi nanteekakawo drip nagamba ye ate ye nagamba mbu omusujja sujja mbu oba gwadde mungi kale bonna amalwaliro bangamba byabwe nateekakawo eddagala nembeerawo era nga naye ndira nkyafuka musaayi nembeerawo paka lwaggulo Brian namusasulako half of the bill naye nga ndina Daniela yavaayo ku ssomero yali musinya 6 naye yavaayo ku ssomero asobole okumbeererawo netubeerawo nemala nenzira ewaka nempona mpola kati kwe kutereera kwe kutereera nesooka nenguvaako bali bangana n'ennyama nyama nesooka nengivaako nemala nengiddamu nenjira omusawo agambye ogiddeko bakululu ku lwange ennyama ogimanyi kati Jameson okuvolowa mwesonyiwa Jameson mutya naye era munywa mutya naye waba yaliwo munywa munywa kati omwenge gukendeeze nagukendeeza omwenge ndwawo gunywa lwakuna leero ngenda gunywa leero ngenda gunywa era leero ekiro ngenda beera mu kasiki leero dark night leero bagita kasiki last month of gundi simanyi bagita batya dark side night bagita dark side night dark side empire edition gusimanyi gundi teri simu asimu ebeera teri mataala no lights no cameras no esimu gye ziri but no lights no cameras mugenda ndabeerayo mukola biki ebyo mutakkiriza buli kimu anti nina mukwano gwange bamuyita Daisy abeera hosting akozesa Petit Mama ku Snapchat ne ku TikTok akozesa Petit Mama kati abeera host naye ku host wolwo olunaku olwaleero yasobola okunyumiza gundi eyo night eyo nja mufunako anyumize night yasobola ogikunyumiza obulungi bamuyita Petit Mama nja mufunako anyumize baki bakola gundi nights ezitiisa kogamba no lights no simanyi no lights no cameras kitegeeza bigenda okukolebwayo si bya bulijjo binyuma kyenyiza okugamba era leero ngenda beerayo ngenda sanga geeti nga nzigale nga ngibuuka naye oyo oluusi yanemesa obuuka geeti lwaki tasobola kati walala twali ku villa kakunyumiza olwa villa wana ebugoloobi twali tulina ebukoto sorry twali tulina birthday ya mukwano gwaffe tulina mukwano gwaffe omulenzi bamuyita Lubega kati nga birthday twali awo ku the villa ati twali ku the villa twali awo Komamboga kati Komamboga eyo sije wabeera amasasi bulidde ki twabeerayo masasi sije wali ekigundi ky'embizi mwe basuula bomu byabwatuka dda ebyo byali ate kivaawo nti embizi teba amasavu baza kuba bomu twali Komamboga twali nze Louise Daniela naye batuliza mukuliza ki birthday kati nga omanyi wabe embizi si kifo ky'embizi waliwo yebbala eri awo kumpi kati waliwo abasajja nebasanga amagala genda out tugende ku the villa nga temubamanyi nga tetubamanyi zokoledde abasajja babasanga busanga ne bagamba mwagala ogenda out nammwe ne mukkiriza tetukkiriza lwansonga twali bangi ate nga kuliko omulenzi ninga mwabasigale muli bawala naye ne tubagamba katwefunire uba katuodalinga uba mwe mugendere mu motoka zammwe fe tugenda kola baali bameka baali ndabe kwaliko omukadde yali anesibako nga mukadde akunyiza kwa lunaku nafa kati kwaliko n'omugagge yali agula boto nga mpita baby we omukadde kati netugenda twagala mukwano gwaffe birthday munyumire kwaffe twali tumulese nga tumugulidde bbiya kati netugamba katugende ku Mande vile ekwata nnyo ku Mande netugamba katugende anyumirwe n'abakulu
nga tugenda n'abo tufuna tebo batumya ebyokunywa bagamba mumagala byakunywa ki nga batumya Jameson eyakutta nga batumya Jameson nga bagulirako Jameson Jose Kwavo nga bagula ne JP Chenet nga bagulirako awo bia omulala ne busoda nga tunywa kati omugagga yanywa n'atukana Tamira yali asasula nga tuli birunga eri mu kakadde kamu emitwalo 6 nasasulako emitwalo 5 ani omugagga nga gyalinamu yasasula emitwalo 5 abawala bali banjawula bali batukozeko bali babiri nasasula emitwalo 5 kati ono omulala omuwala yali atubanja emitwalo 5 kati ate ne tumunyanya nga tetumulaba omugagga n'agenda nga agenza ofuka n'agenda n'atulekera bano bakachere nga n'omuzeeyi gwe ndi naye musudi amanyi osudi omuzeeyi mumanyi alina mukasero nga munaku muzibu kyokka nga yayagala okulya yayagala kunda yayagala vibe yayagala musudi yawo yayagala musudi ye omanyi ebyekiro osobola okwesanga ne bosi wo nga temwogera ku mulimu naye n'okuba naye pati nemutuuka ku mulimu nga temwenyega kati bwekityo bwe kyali kati omugagga we yagenda teyadda omwala n'akomawo n'agamba mbu sente ziri wamba banja banaayo nemunoonya omugagga nga talabikako ati toyi ziri wano ng'ofuluma kati twali twagala fuluma nze n'oyo abalala baali badduse nasigadde ne Luisa abalala nga badduse muba kisimwe mwasooka okudduka manaye bawusa yatulemerako n'agamba waliwo bawusa awo bayiza wayogera bulungi bamuyita Mr. Kalema ye bawusa wokuvira ayogera obulungi mpoziko n'oyo omuwala omunene abasigadde boogera omwala omunene ate tuli ne waggulu ku mulyango oyo ne Mr. Kalema kati kuvira tulinayo sister waffe omukulu gyakola akola nga manager ye yatutaasa bamuyita Desire inako bali bagenda bakola mbuvu kuvira we baba kubanja ntasala bakutwala ku police kati abo abasajja bali kwewunza nga tebagala sasula nga baganye mbu fete tubamanyi bawalamwe muri okulina omukadde yali nga bafunye dda abakazi abalala ndeka naawe nga mubabeera bidedda nnyo nga batugamba tebatumanyi tebalinatulabako nga bo bali bafunye bagenda bagula ebyokunywa nabo bagulidde bbiya omugagga main mugagga ali yagenze bano bali baavu naye nanga balinamu naye nga bakopiye nga tebagala sasula bbiiru nga bagala bagitulekere oyo Desire n'abaleetera bawunsa n'abawooyaweya n'abakwata bulungi ne basasula kuba amanyi kukwata bulungi bakasitoma yabakwata bulungi omusajja n'akkiriza n'asasula omukadde oba akwaliko omulala omuto omukadde yali munaku yalinga mu myaka ebika kandaza nga 5 nga 6 ng'alunya ki mu bbaala ekiro ekyo tosanga ng'omukadde mu bbaala bano si omukadde aweddeyo nkitegeera naye ng'alaga emyaka gyekyo nga mukulu enviiri alina grey hair naye nga omubiri ye oba agenda mu jimu ng'omubiri mugumu naye yali munaku era omulala ye yasasula era mukadde gwe wonandaba oli munaku muzibu ate oli omulala ye yali atute Luisa omugagga ye yali alina Luisa kati Luisa naye alimba Luisa olimba nnyo mukwano Luisa yeragira ku mugagga lwaki wadduka before omugagga talinaba kusasula omugagga nadduka Luisa natugamba temulinaye mulaga ate kuvira aliyo akawala ka waitress bakayita Karina kalina empisembi keru kaddugavu kabeera mu wiivu emu tekagikyusa kaleke kalina empisembi bakayita Karina kalina empisembi kagano banja ate nga omulimu gwali gugwe kozi yali alese ebyokunywa ino banja ki bamusasula yaleta oluvannyuma ye ne bamusasula ne bamusasula kyokka yali asoose ne batamusasula kati omuwala n'agaana okubanja asajja nga gamba mbu abalina babanja ate n'atuyitira babawunsa batukwate anyway if you want
bagita delivery with a shisha liquor buli liquor beers tozikola. Okay. Kozi ngoli alina party nga nene nanga manjagalirako ne beer ntandikira mu crate ya 25. Nsobola. Okay, so if you want delivery ku bintu ebikolagana ne liquor flavor the shisha then shisha pots Pavin number ngenda giteeka yeri ku gundi yeri ya MTN yeri ku kagundi ku poster ye. Okay, ngenda kuteeka yo poster whoever anaba alabe this video tugenda mu Easter mubera ne bu private parties bikimunoonya abantu abakolya deliveries birthdays abantu abakuluseza abaana b'emyezi tibanywa mwe. So you can deliver as musolo mukubirako n'aba delivering no muntu nga no abatagala mwenge naye nga agala just shisha kunywamu naye omugira naye akola deliveries ebyo bintu biri nedda twagala maama atulabe ate no soka sasula deposit badnaye batebagala sasula deposit at least wogana adduka ne deposit notamu bayenna at least naga why at least deposit yenge ozo sana nga deposit at least yasobudde deposit abere wa meka half oba nga tusigazayo quarter half oba yagala bintu bya mitwalo 10 sindika ketano I'm just saying siga bintu bya mitwalo 10 so checho you can give them the number jibasolo kubako for the number is 07 62 30 4248 MTN ne WhatsApp code. Okay, ya delivery ebintu byonna nga bikoleddwa. So mwala mulungi muto akagobamu naye asobola ofulayika ng'abalala anti okunoonya sente kubayita okukagobamu. Obadde omanya kugoba kyeki? Nze ntegeera kirala. Okyeki? Abakagoba babeera babbi. Ababbi bateekozesa ekyo kigambo. Kituufu. Ekigambo si kyababbi, kigambo kya ghetto. Era omuntu ne bwakera ng'ava mu ghetto ng'agenda okukolagama ngenze kagobamu. Oba okkanoonya. Kati ate okkanoonya be ba washing bay oyo aba akanoonya. Akera wali n'akagoba. Kati bw'okafunamu n'obeera nga oli tumbuto. Olwo ofulayise. Ebyo bimanyi. Nambeera nnyo mu ghetto nakolerako ne mu ghetto. Wakolerako mu ghetto? Bw'okolayo ki? Waliwo kalere waliwo ghetto eriwo bagiyita Bogati. Nalinawo ka kioski nga ninamu fridge ngetunda mwenge soda n'amazzi. Naye namala ne mbijjawo. Lwaki? Byate bikola? Mbijjawo omwaka awo nga gunaatera okuggwako. Lwaki? Nali sitera beerawo nnyo ate nga nsasula rent. Lwaki tuteekamu omwana n'akola? Sinatuka busobozi beera. Nalinamu eyali annyambako mukazi girlfriend wa muganda wange. Yali annyambako naye natuka nga takyabeerawo. Nembijjawo nga tenange sibeerawo. Okoze emirimu nno. Anyway, bamuyita Pavin, support her. Buli omu abeere nga akwasaganyizaako munne business ze ngenda gikuterayo awo. Babeere nga gundi kitambula nga kitambula. Kitegedde. Okay. Wetubadde naye wetyo njagala petite mama. Petite mama. Ono munfunira? Ngenda mukufunira. Kiriya. Atusoka tunyumize ku night sezo. Abaana mutegere haso ze bakuba. Omwana mumulaba nga azze mu kyalo okulaba ku bazadde be. Oba mufuna naye leero agenda kubaako. Si leero ndowooza. Tuliza mufuna za next week. Next week. Ngenda mugamba. Okay. So abaana haso ze bayitamu sinnyango. Omwana omulaba myaka 23 asa kubya muntu wa myaka 5 muyagwira mu kizeeyi nga kyavu kizibu. Onzise.